Makona mulabye nga atabukidde awo omuntu ng'amunyiga kufa naye Makona tugenda kutandika naawe okufiriminga firiminga abantu ssebo nga naawe olina by'okola kibiraga abantu. Music atambula bulungi. Music munange wange mukolera ku pesi yange simukolera ku pesi y'abantu balala. Andi wuliriza Mukama ya blessing erinnya nendifuna. Kati erinnya nalifuna ne music omulungi gwano bwoddo ndaba olabye abantu banyumirwa ki. Tobalabe nga banyumirwa music. Buli lwenyimba nga bayimba kigambo ku kigambo. So ekyo Mukama ya blessing. So music mukolera ku pesi yange. Ekivulu kye tuwulira bituufu kubanga abantu batugamba ekivulu ne batuuka mu date ate ne beekyankalanya. Azizi waffe abantu bakwesunze just know ekivulu kino tukakase. Sikola nnyo bintu byakwejjusa nze bwe mba nsimbula omulundi gumu. Bafans bange babadde bamisinga nnyo okundaba nga mba performingira okufunako okushokesinga kiki kye nnina. So ne tusalawo ne ttiimu yange okutegeka nga ennaku z'omwezi 4 November ku Serena Hotel we tugenda okubeera. Buli abadde amisinga okuwulira nga nnyimba olwo olunaku njagala ojje nkuyimbiremu. Mujje mbayimbiremu bakyali bange. Mujje mbayimbiremu nga 4 November Serena Hotel. Ate mukimanyi ekibeera ku Serena Hotel ebeera cream. So music agenda kuba mulungi. Music gwe mumanyi ne gwe mutamanyi ne surprises zijja kubeerayo. So kigenda kubeera massive. Kugenda kubeera ku showcasinga bwenyizo kiyita. Show naye egenda kubeera ya nnaku 2 ng'endala zetu emu gye twalabako. Nedda eyange egenda kubeera ya lunaku lumu tezijja kubeera ya nnaku 2. Ennaku 2 Mukama yanyamba naginamu omukono okuba nali producer waayo. Mukama nagi blessing ne tukikola bulungi. So eyange egenda kubeera ya lunaku lumu. Eyo ekikoze ya lunaku lumu nga tegwe producer. Ffe tumanyi nti producer yaba yeetisse buli kimu n'ekikyaso aba asobola okukikola. Buli muntu alina ky'abeera ayagala. Nze njagala eyange ebeere ya lunaku lumu. Yes, kati neyakola ennaku 2 yali agala ennaku 2. Tukimanyi nti oli muyimbi wa ku side y'omuyimbi Bobi Wine. Tulowooze nti Bobi Wine ana appearing on that show. President wange mukimanyi bulungi bamugaana okuyimba kati saagala kubasuubiza kyesisasobola because tayimba kitegeera buli muntu akimanyi. But all in all kyemanyi kiri kimu nti naye anjagaliza success era naye kyeyandibagambe kyekimu nti mugende musupporting Azizz azinoonya. But saagala kuba promising nti yeye ajja kubeera kuba tayimba. Yes. Abantu basinga bayivaayo ne bapostinga Bobi Wine olw'okubanga balinayo ebivulu abamu ne bamupostinga olw'okubanga bamwegulako. Tulowooze nti akaseera akasembayo taakwegaane nga shows ze tuzze nga tulaba show neetuuka n'atamupostinga n'atamwogerako yadde ekintu kyonna. Ffe tuba tulowooza nti aba yamwegaanye. Mukwano ine ekintu ky'oboozezza tekikakatikako ye kukupostinga. Buli muntu owaddembe okukola kyawulira ng'akyagala. Bw'aba takiwulidde kitegeeza aba takiwulidde ng'omuntu omulala. Nange sikitegeeza ku peegi yange nti nnakuteekako buli muntu kyagala nteekeko. Nteekako kyempulira kyenkola ki kyenjagala. So kati ye waddembe okuteekako kyakulira ki kyabeera awulira ng'ayagala. Muleme kumusibangako kintu ekyo kubanga naye muntu okitegeera. Nga nange bwe nina peegi yange nze mweŋŋamba nti kino kankiteekeko kino sijja kukissaako. Naye alina rights z'okukola kyayagala ku peegi ye kuba yiye si ya muntu mulala okitegeera. Oli mu federation? Ebyo tobimbuuza abo basaagala byogerako. Ye oli muyimbi. Emboozi ezitalina makulu tetuziwa makulu. Mbuuza ku bya show. Federation batugamba sisobola. Oyagala nkuviire ku interview yo? Togenda kumbira kuba tuli bakyali. Siri kyaliwo oli munnamawulire nze siri kyaliwo. Just njagala nkubulira ebyenjagala okwogerako ne bisaagala kwogerako kati kyusaagala kiwa makulu kuba tekina makulu. Okitegedde? Federation kye kitanga. Oyiriza mukwano. Ng'ennaku z'omwezi 28 tulina show ennakawuka mu kisaawe Azizz Azion Alabude King Saha bwe tugenda okubeera ebyo bombuuzaako bwe bityo kati ebisigadde saagala kubiwa makulu kuba tebirina makulu. Ebitambula ebya DNA abayimbi mmwe bantu abeetaaga DNA kubanga batugamba nti buli show gye mukuba gye mubeera n'omukazi show gye mukuba gye mugenda n'omukazi kati twagala okumanya mmwe abayimbi side yammwe kigambo kya DNA kibagasa tekibagasa? DNA bye bikiye
DNA kyeki like kale kankitwale mu Luganda ekintu kya ndagabutonde ekiri ku taata n'omwana. Endagabutonde ekiri ku taata n'omwana, omuntu watwalira omwana wo mu DNA abeera tamwekakasa. Kati nze abange bwe mba mbekakasa lwaki mbatwala ku DNA? So kiwage nze bwe mba nekakasa abange sina nsonga lwaki mba mbatwalayo. Omuntu yenna golaba atwala abaana be ku DNA aba teyeekakasa. Muganda wange oli muntu yamanyi engeri gyazannyamu emizannyo gye. Nze ndi nkoko nepimira kyenkola ki kyensobola. Kati n'oyo bw'abanga ye takimanyi nti ye nkoko ba si nkoko, kati nze manyi kyensobola kisasobola sikola ki kyenyinza okugamba. Saagala nnyo okwogera ku bintu abantu balala. Buli muntu yamanyi engeri gyatambuzaamu obulamu bwe okitegeera. naye gwe tatulaga nga mukyala bw'ovaayo n'ogenda mu DNA fe abamawulire tuna reportinga ki? Mulinde ndi mubalaga mba temumumanyi. Abamumanyi bamumanyi. Kati gwe bw'oba tomumanyi ojja omukyala gwe twalabako twamala ne tulaba nti nomwayawukana.